enkalo mu kalulu k'e Kawempe North okujjuza ekifo ky'omubaka Muhammad Seggirinya bitandikidde masasi tiagas era abamu bavuddewo ng'ekyamazima amasasi gabakutte abamu gabayise mu feesi. Omu ku bannamawulire bw'omuleera etuuga Top TV ye bw'atyo ate ayisiddwa bubi. Olunaku lw'eggolo ababaka bana balambire basobodde okuba nga beewandiisa era bwe batyo basobola okubeera nga banominatingibwa. Ababaka babiri tebasobodde kubeera nga banominatingibwa olw'ensonga ez'enjawulo. Elias Luyimba Sinnalukola bwakeeredde nga muli gatandise okuba nga asaasaana mu ggwanga lya Twino Uganda n'okusinga ddala akaala amatenda aka Kawempe North nga kitegeerekese nti gwe yawadde empapula z'okubeera ng'ate agenda okulaba nga ne waaba Nalukola taliwo bamuwandiisa bw'atyo ng'awambiddwa. Era empapula ne tulaba nga alina Secretary General David Lawrence Luwongoya nga bazzeemu buto okuba ng'ate bajjuza empapula ate okutuusa bwe yasobodde okubeera ng'ateebwa bw'atyo najja emisinde ne yasanze nga bakyawandiika we bakomye ate we batyo ne basobola okuba nga bagenda ne banominatingibwa. Nalukola bwe yavuddeyo bw'ati ate era abasajja bagambibwa okuba bajja ati bwe batyo ne basobola okuba nga bamukutteera buto agenda otuuka ku kitebe ekya National Unity Platform ekavule ng'ekyamazima essaati ye gye yayise ey'ebbeeyi nga bagivunzevunze era nga bagiyuziza ekibuuzo. Twalabako mu kalulu ka 2021 ng'ezimu ku mpale ez'ababaka abaali beesimbyewo ab'enjawulo omwali Ssenyonyi Joel leader of opposition kati biseera bwe yali ayagala ekifo ekya Nakawa West na omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'empale ekyamazima baziyizizza. Tetumanyi oba engoye z'abasajja ba Nuupu nafu nnyo nga oba abasajja babateekako maanyi obanga kitwandise kiriisa maanyi. Ate ye Alex Luswa Luwemba Muhammad bw'atyo yali PA omukulu omugenzi Muhammad Seggirinya bw'atyo naye asazeewo abeere nga jjanga bwannamuniginera bw'atyo asobodde zaagenze wera essaawa 3:30 nga ye asobodde okuba nga bamunominating era wenjogera kaakati ali mu kuwenja kalulu okulaba nga ate ajja adde mu bigere bye yali mukama we. Alex Luswa Luwemba Muhammad bw'atyo ye omu ku bajeemedde ekibiina kya National Unity Platform bw'atyo n'asalawo ajje ku bwannamunigina. Ate ye Nsereko Moses ono naye y'omu ku baali ababaka 10 abaali balwanirira ekifo wamu ne kaadi eya National Unity Platform bw'atyo n'atagifuna yasazeewo naye abeere ng'ajja bwannamunigina era yasobodde okuba ng'alabwako ng'akola katemba kale okwefaananyiriza ow'omubaka Muhammad Seggirinya. Ono yalabiddwako ng'atuukira mu wirubaala era bw'atyo yatuuse ng'alina n'ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform mu kifuba era bwe batyo agenda okuyingirawo okubeera ng'ate yeewandiisa bamunominatinga. Bagenza okkizuula ng'ate ekifaananyi tayina bw'atyo n'ateekako kakokola tondeka nnyuma n'adduka abeere ng'afuna ekifaananyi ate bwe yakifunye agenda okudda bw'ati ng'ate empapula ze ezimu teziriiko mukono gwa kanso yenna oba looya yenna era bw'atyo n'asabibwa abeere ng'atereeza empapula zino ate asobola okuba ng'akomawo olunaku olwaleero. Ono yalabiddwako ng'agabula abantu be wali mu kirokole emmere omuceere era bw'atyo n'agamba ye azekolera muntu wa wansi era kyategeerekese nti yabadde na mu restaurant eya Rachel restaurant basobodde okuba nga bafumba omuwalli guno. Ono bw'atyo bwe yasobodde okubeera ng'ate olunaku lwe alumalako. Ekyesinza okuba nga kyewunyisa abantu ekyokuba nti leero yakyusizaako ku kkooti bw'atyo n'asobola okuba nga ajjamu eri n'asobola okubeera ng'ateekako endala kitegeeza yazze n'amakooti 2 aganaga. Ono ye yasobodde okuba nga akkirizibwa era bw'atyo n'anominatingibwa ng'ajjidde ku tikiti ya Forum for Democratic Change era bwe batyo yasobodde okubeera nga abuulira lwaki basobose omumukaluubiriza mu lw'empapula ze
zagamba okuba nti zatiisizza abadde babasunsula bagenzo zitunuulira ng'ekyamazima yakola nnyo okusinga bwafaanana nga results ze nnungi nnyo okusinga ku ye n'ebimuvaamu bw'atyo ono ne yasookedde ku bodaboda gye yasobodde okuba ng'ate alinnya bw'atyo n'agyevugira ng'emabega watuddeyo eyali omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasobola okubeera ng'ate atwala omubaka Kantinti Abdul era bwe batyo n'asobola okuba ng'amuvuga mpaka ku nomination. Ono yasobodde okubeera ng'ate oluvannyuma lwa nomination yategese olukuŋŋaana gaggade omwabadde abantu abasobodde okuba nga bajja ekitaategeerekese bazze kulaba bayimbi oba bazze kulaba aganaga oba bamwagala bwagazi. Abayimbi ab'enjawulo omuli Liripazo Lunabe y'omu ku basobodde okubeera ng'ate ajja okulaba nga awagira omuyimbi munne era bwe batyo n'ayimba ennyimba ez'enjawulo. Shakira omu ku bakyala abamanyikiddwa okuba nga bambala obute bw'atyo naye yabadde okugatta na Rita Dance Hall okulaba nga basanyusa bannakawempe abawagizi baganaga era bwe batyo baavuddewo ng'ekyamazima bakyamufubazi b'abayimbi abasinga naddala abalinnya tebasobodde okubeera nga balinnyayo okulaba nga bawaana muyimbi munnaabwe oba okunoonyeza muyimbi munnaabwe akalulu. Ngenda Semeyo Hajati Hanifa Karadi ng'ono y'omu ku abo abaagaana okuba nga bakkiriza ekyasalibwawo tiketi oba ekibiina kya National Resistance Movement okulaba nga ababaka omusanvu abaali bazze bali abantu omusanvu bakkiriza omuntu omu omuntu omu ate Honorable Farida Nambi asobole okubeera nga ate atwala ekifo kino. Ye Hanifa Karadi yawakanya ensonga eno ng'agamba Farida Nambi tajja kuba nga ntwalako ekifo kumanze musinga ground ate ye ekyenjawulo kyayina lyerinnya n'amaanyi kubanga taata wa Alhaji Kigongo ye deputy oba vice president oba vice chairman wa National Resistance Movement watyo yewandiisiza era n'ayisa ebivvulu. Bannamawulire bakubiddwa era bwe bati abamu baalabiddwako ng'ekyamazima omusaayi gutiiriikamu n'omukyala yabadde ayambadde essaati ya Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform naye yagenza okuvaayo mwanattu nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Olunaku lwaleero abantu abalala bagenda kubanga beewandiisa nga betusuubira mu bbo muli ne Hajati Farida Nambi owa National Resistance Movement gattako n'ensereko okubeera ng'akomawo. Jjukira nti waliwo n'omwami Kawuuya ye tebasobodde okubeera nga bamunominatinga kubanga bingi nnyo byeyabadde talina. Olunaku tugenda kubanga tulinda okate ne munna PPF sweet cake naye tumulinze ebirala tujja bikutuusaako olunaku lwenkya. Nze Shafiq Lwange no Efik Media.